This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muzale kujerera kutoka ntoko ndimbuzi nyankuno njefu. Arabuura babaddi. Abakyala. Wale somwiro manyembuto. Katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Oya baweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna. N'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugugwa Musa. Wayitista Biblia mu detergent. Waliwo wanagabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Mutandike sho nkwata y'abana. Tukwata yiyo. Okwata yaffe. Ega kwata yaffe nga twesimye. Tubayi tukwata yiyo. Tubayi tuzana ku yiyo. Poze y'abana ejjo omwezi guweddeko. Wonna. Ana daluli yali abala yaluli. Kale tukwate yiyo. Kate yiyo tugikola ddi. Muteekeyo tukole. Kale tukole yaffe. Naye nze mbadde mmanja. Koleno. Batugamba bannaye ng'otwagadde. Mpunze. Batugamba ng'otwagadde. Ensawo yange yo nga tevaawo. Erabika. He's supposed to be cuckoo's stand. Okay. How are you? You look disturbed though. Nkoye. Mbadde nkoye mani leero gwomanyi ennaku zino a day like today kati olaba eggulo nadde noono twakedde ku makya ne tukola shoot y'amagala twamukudde show ezi by twamaze 8:30 kati gwebuuza twakedde saa mmeka 8:30 am. But you ate Chinese food some. Ne tugenda ne tukola morning show twagimaze saawa 4 no 5. Tugenda shooting a video bili wali ko lighting sit and lay out interiors. Tugenda tugwa Munyagwa, honorable Munyagwa. Kali nemba ya ate nenzija shooting ebintu bya Iron Bank.
byawedde ate nengenda mu meeting eyo gye naliiridde Chinese food natuusewo 12 navuddewo 4 nga biri hot ebyokulya nze saabiridde nnyo badde manyi waliddeko gundi oyo yabituweereza nno boosi wo owa radio 4 balamu yansanze mu meeting n'atuula across emmeeza gye twabaddeko kati n'adde ndi awo mbu ate mumuwe ku supu ate mumuwe ku kino kintu kiri wakati si kiri wakati ekikiza emajagala salary increment tetwemanyi bwe tutyo ne mu boosi wo we don't know each other like that but he's an okay guy naye nze muna ekisanyusaako is that we work naye olaza nali mulabyeko anti kati ennaku zino ali busy yayingira ebya minisita biki ebyo aye neera si kirungi kubeera nga boosi akulaba luli yabeerangawo kati luli bwe yabeerangawo tewalabanga nga buli kiseera changes ziringinga nga bw'otamulabikira bulungi nga bw'otasekanga kyabadde asuubira nga bagamba bannaye wali omulabyeko ne ngamba nera saagala kati yafuuka busy kati abanaamugwamu after 10 years be bajja omuwulira kati awa minisita kati bagenda kati ne reshafe ejja bayinza omuwa ekyafuulu kubanga ono aliyo full minister bamubya akalulu nedda full minister si ye mukazi wa Kena Amongo Amongi naye munaye naye bayinza omuwa full ministry naye ndaba nabatayitamu mu bwakalulu bamala ne babawa obwa minisita kibeera kizibu olina okubeera ngaokola olina okuba nga siteeke gy'olina nnene nnyo kati anti ye ate teyagenda mu kalulu balamu so ajja kufuna abayinza omuwa obwa state kale ne bamala ne bamuwa kati balamu oyo omulaba ate bayinza omuwa state regional corporation ebyo byotambula ebyo byogenda ebweru ebyo ayinza ogenda n'akwata awo oba ne bamukanyuga mu investment one of those two. But he's done an amazing job. So twabadde eyo naye kati leero tuzuukuse 12 by 7 we are shooting our first video ne Zubeda ne tuvaawo saa 2 kitundu ne tugenda envaayo ne nkola morning show ne nzija wano so shooting ne Musoga Eclipse ne nkwata Evelyn Mike ne nkola ne Bati Badru ate nengenda mu meeting mu Australia kati nenkomawo okukola namu ekitegeeza abakuwalana oli bize tolina budde bwabwe obudde ne bwe nandibadde nabwo sikyalina budde bw'abampala na muganda wange yo bamanyi n'obamanya tebali nayo gye bali okimanyi tebali wangamba buli omu akwagala so of course tosobola kwagalwa 100% gye bali naye kati obudde bwe nnina kati ennaku zino be naatandika ate okwegoba n'abatanjagala nyinza obutamalaako kuba kati nkugambye nti ola atwazuukuse saa 12 kati ziizino 10 tukyali ku mulimu kati ogenda ogira kati amaaso gannuma ennaku zino zonna myezi kati okuva omwaka we gwatandika amaaso era baŋŋamba you have to wear glasses like gaakalaye so mbeera bagamba nadendi wa doctor wamaaso yagaye each time we blink amaziga gajja okubeera exactly kati you have to keep kati my eyes are dry so you have to keep blinking so that gajja amaziga gajja naye saagala kwambala galubindi nedda toyambala amaaso noyambala amaaso gagenda gwamu naye waliwo gundi gye bandagiridde eri awo bakampala oba bagita lasco oba biki I want to go there and nabeko nagenda I want to see there has to be a solution manyi myamwe mu technology engeri gyakozeemu amwe firm believer that there is a concrete solution to every problem we have either here or outside the country. But nutrition, I was told yesterday it's nutrition. How are you eating? That is also what by there mama so hatandise. Naye nina omuntu nina gundi gye ŋŋendako nina omuntu anteereddewo challenge ba diet ya keto diet ogenda gikola 90 days
bampadde angambye emyezi 2 yekolera 60 days. If I lose kgs oba if I follow it and I lose kgs agenda ku sponsoring a trip with Zanzibar oba Dubai fully paid. Kitadaya tekola. Kitadaya de no muntu shaze nkyatambula obwomu. Kitadaya kyasoboka. Yenna gwe njagala nsobola twala beautiful nsobola twala jjajja wange gwe sisobola kutwala bina toloota. Bava mu byekisiru sisobola kutwala. Wali kigenda kubeerawo. Era gwe tewali kisobola kubeerawo waki olowooza nti waliwo ekisobola okubeerawo. Naye nga yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Ako kabadde just by the way. Yep. We tujjidde wano nga Weasal manizo bamutomedde. Birabya ku social media. And that's where we want to discuss. Bamutomedde naye mpuliddeko nti muganda we abadde agambye omukazi bamute. Muganda Chameleon. Mbu Smile, I don't know how true it is. Gundi si abadde agatuwa nkoko nkulu wali oyo. Nkoko nkulu. Chicken. Yagatuwadde nti muganda yabadde agambye bamute. Omukazi bamute because busungu. Balina ebintu byabwe awo ndowooza bye bataagala kugendamu. But how do we get there? Naye banna. Jaga tutandikira how do we get there? I'm thinking busungu. Foundation ya relationship ematteringa ku. Foundation ematteringa nze wembanga onkwaje for example no negeza mu bot. Bamanyi one day olujja kuntuukako. There's a guy I used to date way back nga nchakwera ku NBS nga nakatandika. Kati guy nga bwanyo omwenge nga bera jealous ngo omuntu aba antunulide nga tune mu club nga bwategera nti bagaya club ebera club obanga guy ansemberedde nga he pushes you on the wall. Nakwata what? Kati nga his friends nga baje ne ba mbu is jealous. Then ogira after that neyetonda ngo ready. Nga kubase bolago. Bali jealous. Olugira neyetonda. Then lwatu today wakayali avuga Subaru nga banaki nga avuga speed obusungu. Nga avuga speed obusungu aba yechanze. Naye nga kumachayi mukali fine. Naye nga sibitegera. Naye mutuba nakiroza ko nga malumu. Either tujja kugwa ku accident obusungu oba lumu ajja kwata echupa ne muvako. He kept on pushing naye nenchita nze ndoza you see those signs from the start naye obuzibu. Fa abakazi oba twaba kitu batuloza tujja kuchuka. Bana. I have a feeling yamutandika omukuba before bana nze nkugamba. Yes, you see someone's characters. The red flags zibera naye oba tubera disparity. Oba tulaba someone's status. Onogamba ze kanenyigewo nja mala wajja chusa nze nyamuchusa. But we are not talking about the man. We are talking about the woman. Omukazi yatomedde omusajja. N'amumenya okwo. Anti nkugamba yes, nkugamba jebiva. Waberawo trigger. Yes. Waberawo trigger. Nonkuba. Kiringa ne byacho zambekera nti akugamba ne kasoka tugende wali. Nonkuba nensirika. Yes. Remember I love. You apologize. No. I'm apologizing. I'm sorry. You make love. Nakugulira gift wala bribing and a gift. Nadamu nakuba. Eriso wambi walira baluli. Eriso ne bero bali abatya. Nadamu. Ne bamukuba olala. Nagenda ke waabwe Rwanda. Omusajja munnange negayira oyo ne baddingana. Tuba tuwira mubala beyekubya. Bannanga I think it's been a repetitive pattern. Otuka noko wanga go mchanduzo busungu bubera wali ndoza kati yabaddawo nga avuga nagamba whatever happened I don't know what happened your mind speculations is ambagamba cheating wala bagamba bafunyo yamusanza I don't know. Yeah, but now uliro busungu ko kuchukutula ko wano buli roberanga you don't pour out wifulumya noberanga you bottle noteka more like noberanga buli sawa you're bottling anger munda. By the time it explodes, exploding about. Katanizo kwesa ngantu kabade katini nnyo. Kakana. Najukana But Bina Baby, as you're not revisiting that story. Bina Baby, for you, what is that one thing that has angered you in a relationship at one time and you felt like, I think I should crush this person? Crushing person. Okay, echakutuusa ku point nga Teta kwe yatuuse. Sinatuuka waawo.
accidentally sinatuuka naye neera mbeera nyiiga bintu ebinyiiza bibeera minimo naye tebisobola kati kyali kikutuuseeko ekyakunyiiza ennyo the worst you've felt. I've never been in a domestic relationship like okubeeramu nga mulimu akuba oba okutuga ebyo bwebityo anyway bandinsanzeewa so like mwalimu byabutaddamu SMS byabutakuba nenkukubira n'olwawo okkwata so those naye kati muno mulimu abantu abakuba ate cheating that one also triggers people what they cheating bagamba is normal cheating ewange basandiise cheating because the person went back to the ex-wife. So for you have not encountered a relationship where there is cheating. Totally cheating. Neda yadde wa mchala we nera nangamba. Is that cheating? Like when somebody tells you my wife is back to reconciling, by the time you Okay. Bina baby. Nangamba no kungamba nti nawe nkwagala. Nosigala ngomudate. Nangamba nti no. So it's up to ebitufuchiri nti yakomyewo mwagala oli twana kuwala twava munnaku fenna. Okitegera sobola mu droppinga biki kakana nange nangamba naye naawe nkwagala nosigalawo kati gwe yachitinga ngate gwe yali number 1 mu relationship nsooka nembeera waawo kati nga ntunuulira amawulire nembeera waawo nga ntandika okulowooza kati bakasuku bagenda kwogera bakasuku by then yalina omumwa I came to your mind among the worries you had. No sigala mu relationship. So when the time was right, Were things that bad? Was I that bad? You were terrible. You were not even bad. Kasuku, you were terrible. Nera nayo kuwasa kituyambyeko nobeera ng'olina abaana. Because if you are not mukama yatutta busi n'otazaala nga tosobola zaala njagala explaining love ya bina mmanyi oba gyeri oba eri nomo like someone you dated someone you are breaking up in the ex way. Yes. So then the ex, you break up in the mukazi way. Then during the relationship, they reconcile. Yes. And he came and he told you ex wange akomyewo gwe nabonaabona naye lwaba naye mbwavu era naganzirayo naye naawe nkwagala nasigalawo. Oh wow. Kati shendagala n'okugamba njagala describing yakyogerako wano lumu nga tukola njagala okingambe nga gwe if someone is normal here. Kakati nga bazzeewo nono waali lumoli ali mu ddwaliro ali kumpi kuzaala oba azadde whatever omulala nze nkugamba nino byogera wabyogeraawo wabyogera ku show yaffe bambi musajja bagenda teekawo ekifaananyi kye Okay. Namuweereza kati ekyo kati bina baby that is what type of love. Okay. Hey, love is giving. So for you in a relationship you give. Yes, love is giving. Regardless if someone is hurting you. Yeah. So you didn't feel like anything was wrong at the time. Oh my God. Okay, was this guy banging you well? Did you enjoy? Okay, did you used to enjoy the sex? That's a private thing. Okay, no, but was the sex good? That is private too. Okay, no, why? Watch to go Rosa. Social media is going to do. They're going to put like a man's picture. No problem. Ayo biveko nawe kali kyamukwatirwa n'ekisa yakulekawo osba mulekawo the idiot n'omuweereza sente leave the idiot yali akubiddeko n'akuwaayo ku ngalo kyannuma Africa Band eri mukutaganya emyaka 5 kati nabali e London mulidde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe wininwaji Teta's vibes DJ Macpro agenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emmeeza y'abantu 10 pounds 7 yakatano nga
Africa esindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri byambozi ndongo njerere enokusala keke Africa yakuima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa munga emiryango gikutwawa sawundi togirabangako ebitaala zino zisikulini okubooking oba reservations kubira Richmond promos ku 0730 oba Uncle Dan ku 0745 oba Benadi ku 0787 amategeji Africa Bano kwezi emyaka 5 mu London ku Regent's Hall nga 2 September 2025 gategekedwa Richmond promos ne Uncle Dan novuge motoka navuge motoka omusana nogukuba omukazi bina n'atambula bambi enkuba n'emukuba uye ku boda. But even when you're to separate with somebody, what type of love is that? When you're to separate with somebody, when you're to separate with somebody, it's a gradual thing. Nali sagala kuberanga I break up with someone. Because I tried breaking up. Yeah. And the man and come out, honey, I'm sorry, I miss you. Kati nengamba kanchikole gradually. Kati na nyamba. Nembera kati I have reason okuberanga. Yeah. But that is good. It's wakola then na kati nkuwagira. Kati then echirala. Ono simanyi lwaki sente za leba zimuluma lwakwate zaali nzannuma lwaki sasulira yeah, but it's ridiculous. It's like me. It's like me, my ex calling me. Actually, abawala babikola nnyo wano. Omwana nakubira mwali mweyagala gwe nakufuula ow'ebigere. Bw'atuuka eri bamuzaddemu mbaye tetulina sente ziva mu ddwaliro. No. Tekisoboka kubaawo lekerawo ebyekisimu. You remember the good things. Bali mu situationship ngagamba nkwagala naye n'aweereza. But the thing about what she did, we always recommend it to find closure. Yeah. Because you see, ekisinga okubonyaabonya abantu. If you never find closure for something, it's very hard to get over someone. So most times tebola oluusi abakyala bagamba nti omukyala waanobera. So women get to a point where they accept this is not going to work, but they want the heart to let go. Yes. So when she decides to leave, and these days men are doing it, they can stand a lot of bullshit. When he says now I'm moving, there's nothing you can tell him. So that's also okay. Because olaba bwe nade ndiawo nga ntunulya ne story ya Chosen Becky nengamba nga ndaba oli gaya ali ku kitanda. So nebuuza mu mutima gwange nengamba naye kimanyi nti Mukama ayina engeri singa yali atulagako future. Twandibadde abantu bano tetubakabira na maziga. Because when tunulira kaleba ex, okay, they are not so many. I know this one is going to say they are very few, but okay, they are few. But the ones I've seen, the ones I've seen when tunulira nendaba mu future yaba when tunulira bano kati ba ex benjagaddeko. Mulimu omu twandale tuli mu kooti. Mulimu omulala yandibadde loona nnyo. I don't think he would have changed. Manyi like he was single for quite a long time, so I don't think he would have changed. Kachoyo naye yandibadde I would have been in a miserable marriage. Then atono omulala ono asembyeyo bwe ntunuulira embeera gy'ali mukati twandibadde tuli mu maziga nandibadde kati ngamba kuku Polaayo bereganye era bibeera byakumpola ebyo ebizibu abadde basinga okumera. Okay, Kati for you Dodo, what is that thing that has happened? Because Kati, I'm trying to understand exactly what could have pushed Teta to that extreme. Yes. What is that one thing that has happened during the relationship and you feel like I should have strangled this guy? Maybe the other guy gonna kunyumiza ku gonna raba eyanjoga. But there are many scenarios, but let me give one that guy. Balala abanedda. This one where ali oligo wanfulino wa vivo. Pu. Na gulwenziza kushoya kasuku sima cyo lugambo lujja. Nkamuheko musajja. Tugende mu maaso. Manyi wa magayi mulungi. Ngali serious ayina
Kasuku bana yatwambula. Omwana yagenda n'agaba ennamba yawe. Omusajja yali agenda kundira bwerere. Bwerere. Nangamba njagala awo nayangu kamala gentleman amasuti chebe. Nengamba someone to make. But it's always good to tell someone first. Police call for me this person. How? Mama nyabo kunali netegese nze manyinga nagamba 3 months nja kuba ready. I think I was so good rapid chimu. I think I had a very nice job. Ngenda okukizula oli yankubira kiro ngambuzayo 1 week. Muwe my cookie. Nyama nkubira daga genda ku page ya Facebook ero kebera ine erinya bweriti. Koko ngeno genda. Nga yali yakava Zanzibar last month. Nga proposing domwala. Ngomwana fanana ngaze literally like the shape. Nga even the kuchala. Nga it's almost happening, meaning if I had done it this week, the other week yari agenda kuchala. Abasajja mbwa. Anyway, sorry. Sibonna cook is good. Now cook is bad, eh? Okay. Tugende maso waba tubulire. No, it's this guy when a housing guy, like imagine you have or housing zomuntu yeze satu promises zona zakugambye tozirabye and you be a good person. Then avuga motoka yo. Muvuga nasoka nida banga ina. Tobako kyoyongera ku biiru ezo. Tobako kyoyongera ku biiru ezo ngabe ziri zimpe. Abasigadde ekyali ku biiru ezo buli omu yesasulire. Thank you. Tugende maso. Teri kupera. Bano balina omuze bakola biiru ate ne beefula nti balina kye bajjukidde. Balina kye beerabidde. Biiru ezo zimpe nga be ziri. Nezipayiringa. Sasula kashituni ne bakubanja abantu babeera na mabanja. Sibera na mabanja mu mabaala. Kyonna kigaana. Really? Yeah. Era nze sirina kifo kyembeera nti eyo bbaala yanga. Era nyinza okubeererawo emyezi 5 ne ngende ewaddako. 2 ne ngende ewaddako bwentyo. I keep moving. Siba na banja mu bbaala. Can I check even one day you'll move from here? Definitely. The moment we land on something better we shall live. Move. Yes. But there are a lot of hype bambi. So you've done? Yeah, first of all, manyinga bengambe like obera mulavu olaba patterns olusi no brushing. Nakiro kana soka nenda nesa granta ina some anger issue. But I first brushed it, of course. It was, I think in that process manyi we babeera sweet and nice and romantic blah blah. So lomutu lumoto kavuga. Then oba boda banengeri je bayise omanya ba boda banyiza. Mama, it was my first time to hear him utter out a big word. Namwemula. Mama. Olinga mama nayomba no nakubawo ne gundi steering wheel nga yomba naga okay nenti then oraga naga sorry babe so many bana abantu ba boda banyiza mwana banyiza but anyway not saying Lumumba trying to do something like a business, trying to plan which so I'm trying to bring in my ideas naroka manyira like I don't know, I was supposed to call someone. I think it skipped my mind. Like, naroka angambe chigambo lumu tuli ku simu. Are you stupid? That was number 2. Nenka noting number wow. Then he apologizes. That time naroka kole so we na wo muwala esimu. Bwa nkubiro he was telling me to check what for him some document. Because my I looked at this guy and I manyira and manyide chimala mulabiridde. So that day I really planned well. But the moment he comes back, it's at what time of the night and yes, I did that night. When he came back, we had an argument. You bit chukanga. He was a bit taller. Bit me. I think I know some nemulanga kanga what. Dangamba bit me. Kana impiro usunga neze bena rimpaidinze up bena zakona byokumanyira the fact that abeda ku seem like he doesn't want me to check the password, like what is he hiding bena nemulangira nomulangira nti mulabiridde anyway. Bera dembyo genda yagamba mbona abakasitokiriza ati nanyiga koro ne mulangira nanyiga acho jiko
nanyiga era mbona for the first time I don't know why bwe yali afunamu kanyugira ebigatto I don't know I think I was just mad nalaba nga ate amanyidde nnyo tosobola kuba muwala ate essimu ate ankubiri couldn't you call me? Maybe he was going for a meeting. No, there's no meeting one. Tewaliwo meeting. So let me ask this. So you want to have access to your man's phone? If you are going to be one, yes. If it means fighting, we fight with that woman. Kuko, I need to know your password. Why are you laughing? I'm serious. I need to know your password. Whoever sends an integrate, what is a nude? Okay. I'm serious. Era if it means singa find location in Jetaga nayo kuko aliwa ali Switzerland today, okay. When you switch off that location, I want to know why have you switched. I'm a jealous woman. Anze kanfune ousa nze bento kwenjaga, that's my language. One of my love languages. Wala love languages abalala nga bo kukuba olwafuna pleasure. Kuko But I am hearing things like for the first time, like there's for women. Real. They want to have your password. Oh yeah, I need to know your password. So there's also even men out location. there. There's also men out there who want to know women's passwords. Yes. But if you're Like a man asks you, password. put a password in your phone. Yes, password. Gayagala jimanya. Byonna for real. No, but then I would better neighbors. Lwaki omuntu abeera ne password ng'oli mufumbo? Ekyo kibuuze kuko akiddemu. Lwaki? Kati bw'oba olina state secrets. Nga gw'ogenda ozigwamu bugyoti. Mulimu mufuuka one. No. State secrets zeziriwa. Eza government. Lwaki kuko gwe eza government obeera oza? No, because, okay, I don't know, but State secrets. people check others' phones even. Like I've heard of those things before. Because until you've said it here, like you wanted to know his password. Yeah. Me, I So- never check a phone because I checked one day and then I got what I wanted. Exactly. Like Like people check people's phones. Why? Nali manyi mine was really faithful. Kati bali bankogamba nenga no he can't. Nangamba bina. Sega neerabira essimu bannaye n'ekiro nakyo kibeera kibi awo sitaani waatambulira omuzimu ne gunnyingiramu nesooka nekitunuulira. There are people essimu beevuga n'agamba kiteke mu loudspeaker ampulire. Naye because omuntu obeera olika. No. Why would somebody call you No. nga yagala otambule weekend or at night? No, Kati- yeke mu loud. ono muleke ayogere n'oli amugambe nti sijja kusobola kujja. Era kikole mu loud ogambe hi. Anti mu Bayibuli omanyi nti mu Ten Commandments omanyi nti waliwo egamba lead us not into temptation. omanyi kuku gwaleeta even that suspicion mu toilet ng'ogenda n'essimu lwaki ogenda nayo. No, but me I go in the toilet with my phone. I go to the toilet with my phone. No, because like supposed to no. sanitize it. Let me tell you this. Germs eringa Kati weetaaga. kankuulireko nze kuva dda ne we nali nga nkyali muto. Yeah, like like secondary, like I'm now a grown up. Nga mutoyi ngenda neggulire. Yes. N'osoma. Yes. How can you Sports concentrate? page. Era nze ndwa mutoyi. Mama, I can sit on a toilet seat for an hour. no, that is not good. You're trying to get us strong. Yes. So I sit era mala kuwulira bigere nga mpulira bitandise okusanyala. Which is not N'ogamba good. tuddeyo. Okitegedde. So I could literally go there n'ensoma amawulire n'embikula era nga jjajja ajja ayomba. Mpa amawulire ago. You know those things. Ekitegeeza you have boils mu kabina zikusumbwa because ne infection ebeera edda. Waggulu. Susu yeebeerawo. Maza water. I know, right? No, it's the truth. So when I go to the toilet now, that's the time I get to like scroll through TikTok. Kati kumacha, for example, when I wake up like at 5 and I go like I'm going to bathe, brush and what. So I'm on the toilet, I go and check emails. People who send me emails, some of those calls I received through the night, I call back people. In the toilet. Yes. On the toilet seat. On the toilet seat. I will never pick your you call. very much. Ekitegeeza dodo abeera ali eri ng'akola number 2 ngeno bwaddamu dodo. Yes. Ndowooza Actually nina kyali wange basiima ye. Buli kiseera bwankubira nga mboli kutoyi. Konze kwendi because he used to call me
Now every time I hold it, I'm flashing. Yeah. Like when I'm talking to him and it's now urgent, I need maybe to check my laptop. And once I tell him, okay, can I name you phone? So he's like, let that be that way, you know those things. So I don't understand when you say I can't go to the toilet with my phone. But anyway, I had a cousin of mine. I have a cousin of mine, sorry. Yeah, when nemu toilet yenga tusanga mu magazines. Nga neunya mulimu magazines ninga te mulimu ne toilet paper. Kati nga ndowooza wabaza bamalo toilet paper bwaggwa wongo kwata ku magazine. Kumbe basomerayo. Yeah, but you know some of the best ideas you have, they come either nga oli mbuliribwo obanga oli ku toilet seat. Era fe bakitusomesa nga tuli mu secondary. Kati nga boba webaka ne ka notebook ne pen under your pillow. So that even if you dream, even if you think of something, you note it down there and then. So that you don't go through the dance like, because then your mind is at peace. Yes. Most people sit on the toilet and they take all that time. Yeah. Notebook so I don't know. Anyway, nina ekizibu kimu nze sinoonya bizibu byestagize. So me, I'm this sort of person. I believe in something is happening, I will know. I know you'll know, but me what hurts me is so I don't understand how someone could want to pick a woman's phone to check the phone. I know there are so many things that are in there. Yeah. But I don't look for the devil. I try as much not to look for the devil. So the same thing happens. My wife cannot tell me that Jamu password musimu. Nti Jamu password. Nzolaba olaba omuntu ne babeeranga obezi girlfriend. The fact that I'm not even official with her. Yalinga asobola okukwata essimu ye n'afuluma n'ayogera byayogera. Oba ayogera na musajja oba ki. It was not my business. No man of appetite. Yeah. Kati bina baby gangu bulireko. I was appetite ebula. Kati atenze bina baby omuntu gwe nsobola ate no crucifyinga. Yajje wange essimu eyo netavugako. Nogero jikebera mu ngeri mu aeroplane mode. Flight mode. Those are clear indications of everything wrong. I just want to concentrate on each and every part of your body. It can't happen. On the moment. It can't happen. Because eventually mutu bayatu inokubidi. Nti mutyabo oli n'omuwala. N'amala olunaku lulamba nga teri amukubidde. Era abasajja bagamba mbu abawala bakyali weekend number. Weekend number simu tevuzeeko. For real nembo gena kebera. Either flight mode oba waliwo code tebanyiga. Waliwo code tebanyiga. Because ngona ankubidde naye most cases on my mom kati bwembera nawe weekend number ngondowoleza. There has to be a phone that rings. Someone checking up on you. Yeah. Okay. But then that means if I'm to date you, I have to tell somebody, Muna, do you know what, Dodo? Call me, I'm going to be with Kasu. No, it will happen spontaneously. Clearly, we can't go Monday. We can't go Friday, Saturday, Sunday. The simulator vuzeko. There's a problem. But it is what I think when we are starting to date, mind to limba nyo. You lay out the do's and don'ts. Yeah. Nze kati kugamba anti bwoba tokisobola ng'okivamu nze kugamba by the way nze this is me mba njagala manya your password. I won't check your phone all the time. Njagala manya password yo. One day tomanya so that I don't waste time. Ngaka 6 cents because I don't waste time. Wala ngaka 6 cents kaliko gambya I will know. Chiringa n'okubeera nga we are dating, we are starting to date and then I'm sending you messages and they are disappearing after 24 hours or one day. Sikusobola. What is why are you making the messages disappear? So you don't date a guy who has disappearing messages. What is that? What's because we here? need to have memories. No. You said this on this date. Oh yes. Oh, muntu nakweza view once photo choka you're dating. What is that? What are you hiding? View once your bere. Nakweza view once nalijjako. No gamba. No, not nudes. I'm just saying. I'm just giving scenarios. Like, why would you put disappearing messages? No, check out blue ticking. No, I feel like something is not right. Profile deep key, you're telling you, what am I dating? Last scene.
deep n'ogijjako. What am I dating? Who am I dating? Bino laba oli mega oli kino by the way. Ne bitu bali mu bano. Nze munange besibigenda. Ebizizayo wali munyagwa kye yatugamba. Bigenda mu ebyo. Eh? Mbuno ki. Abakazi tolina bateekako maanyi. Kati omusajja alowooza sente. There is someone wondering why does he have a last watch in a last scene. Watch in a disappearing messages. Watch in a profile picture. Yes. Kalata ba amarao nalyo kagamba nti njagala emitwala atano. Kati abakazi babera baagala kyekitu. Badaba last scene mbera nsobola communicating naye nekweleza message nengamba kati ali online. Ne kati ne last scene mujijja. Ate zango bero ziddamu. Muti abo biwulidde. By the way kinnuma n'omukubira n'ajinyiga. So now what do people have to do avoiding a scenario ya Teta? Watching kubuuza because Teta and Weasal bali mu limelight. But we've seen stories where omukazi ya reverse inze ku gate n'atomera omusajja bayadayingira n'amutomera, and yes they want to picture it as an accident. Maybe it's an accident, but from what we have seen mu issue ya Teta ne Gundi tutegedde nti yagamba ki Remember Daniela babakuba Teta luli domestic violence bw'otavaayo obusungu obuvaamu like nera bw'otavaayo most people abatavudde mu violent marriages or relationships most cases omu afa oba omu afuna obuvune kati abantu abasinga babeera bagamba nti nno ntudde lw'abaana naye abaana bakwagala oli mentally sober. So obeera nga toli mentally sober ogenda okulanga n'obusungu. Kati imagine the kids abalabye ng'atomera taata bw'abanga yamutomedde like nga oyinza okuba yabadde tamanyi nti no ali mu gundi ng'agitandika butandika mukwano video wagirabyeko yamulabye yabadde mu tegibagiraze yamutomedde amulaba bw'ati najja kids era ekyamuyambye nti yabadde ku side abakuba mu makkati senga mufu yabadde busungu. Me have a feeling like we pile up kuku tugumira ebintu we pile up a lot kati onkubye nkuddido nsuubiza embaga sinagiraba nenkomawo nonkuba nza aswala all the time you cheat nze gwokuba ever go onkuba empi wenfuna that opportunity nsanga nkoze ekintu ekibi, but then me I have a feeling separating is the best way. On the first time banange once beaten bakuba oluyo olusooka fuluma ne bagamba sorry fuluma. I'm telling you kubanga there is no after children abaana byebikinga you can always cooperate, you can come up with some sort of understanding. Agenda kwogera ntino simanyi ofuuse single mother basinga atayagala kwogerebwa ali mu ntaana oba tebamuzaala. They will keep talking about you. oba oli okola birungi oba tokola birungi bajja kwogera vaayo boogere naye nga gwe ogera kuva mu ediso then what bagenda kuyira amazzi then what then osule for counseling na counseling simanyi luli bwe bakomawo tebagenda kirabika nze mbadde ndooza nti bagenda abantu bagamba basonye naye babeera tebasonye singa ebisenge byali byogera waliwo ebigambo especially ebigambo waliwo ebigambo abantu bye boogera waliwo omuntu akuba naye ate waliwo omuntu ayogera ekigambo n'osigala ng'okyakijjukira nga ne bwakugamba sorry neera wa poliisi yagamba nti ekigambo kiruma nnyo ekigambo kiruma yes kati bayinza okuba ng'omuntu n'akulangira something. naye I don't know why men nze ndowooza baakula ene waliwo yagamba baba baakula background matters mbu yakulala bataata waakuba maama we but my mind mbakula alaba maama we simanya taata waakuba maama we then nawe nokulali n'okuba omukyala. The best thing to do move out. Wakiri waliwo abasajja abafuluma bategeera nti ono mukazi kati anyiiziza n'afuluma bulungi n'agenda n'agenda gy'asuze oba akoma after 1 week oba one day neewonya ebizibu kubanga omutta munnange n'osigala mu kkomera then abaana babeera awo batyo. Simanyi ekinaamuyamba oli twalaba omusajja bwe yafa teyagenda mu kkomera naye obusungu buno obutukozesa ebintu ogenda okulaba nga tuli musinga. Naye ate there are other ways. Bagamba gym esobola otuyambako okulizinga obusungu oba the constant beating there's something that triggers Weasal mu mind yomu. naye tetunayogera ku Teta yatomedde mwesibye ku Weasal kubanga I'm fighting for girl child kubanga it all starts with a man
sikiwanti gwe gusese jukira bali public eye kuku. Okay fine. Okay let me tell you waliwo abakazi abakuba abasajja kyo kituufu gye bali. Mbalabyeko naye nga abasajja batyogenda okuloopa twagaba bannange bananda babatya ng'omukazi atulugunya omusajja ng'amulangira ebigambo mbu n'akwata akambe n'amutisatiisa wala woli gwe bajjako akantu ke. Baakamuggyako naye mbu omusajja ate n'asonyiwa n'agamba omuntu mukazi wange mumuleke. Bakuba bo abasajja kale nabo kale victimize in my mind omusajja ate si bwakakati and Daniela yakigamba anybody ali mu abusive marriage bannange kati ekikubeera kibeere kyakulabako eri omuntu ali eyo omuntu kubanga abantu abali eyo abakyala abali eyo oyinza okugamba nti timunange kijja kuyita ngumye lw'abaana naye olumu ojja kubacula omwana w'oluyi osange ng'ate omumusebusi so ekyokufuga obusungu kikulu but they should also talk about it naye n'abazadde baabwe banaye ebintu bya Uganda Sandra sisobola munenya simanyi busungu have feeling munange obusungu badde gye buleyo nga bupayiringa nga noza byabadde bamukola byadde bingi kunenya Sandra nga yabadde aso omwana wa munne owaye leero nga muli busy ono si ye mugagga wange emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ng'ombuzeeko kiri kitya awaye si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana ate kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli lwengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati gwe yagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse weewano Aji ogirayo Delta Cash weewano basange wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic omanyi Aji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo engeri gy'onyumira mu benzi yo onaze kwewola kibadde kityo kimanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nakuba nga nfunye ssaawa 12 egy'okuba nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu traka n'osigala ng'otambula nayo kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluse tewali at that point mpira simunenya nnyo obusu kubanga nze simanyi in my mind I'm trying to think loud omanyi muntu aba I know weza agenda lemala bagenda mu operating ako kyakoze bambichi it may take him like 6 months gamba even adela bagambe n'abaana babadde mu mmotoka so mu mmotoka ya Weasal kati baamulabye nga atomera taata naye simanyi yabadde under the influence of booze simanyi so for you feel Teta was right to know not to know but I'm trying to understand naye kakati kale okupoza kale sigale ku mpundu y'omusajja kati singa luliya mukuba eriso n'alijjamu was he right so kati nono kamuddize okay revenge is nungi honestly revenge is nungi but we've seen ko bana ngobula bengeri jamu yisayisa bolo yamukubanga ina lubuto bolo yamukubanga ina lubuto banange era obiraba patterns zibaddewo anyway ekyo kumutobera kyo kibadde extreme ne kati just imagine singa abadde waka bebe wira nti omusajja yade yabasa omukazi naye mukachiro nakubba ekiso
Kachogamba yamuyambyeko kumutomera. Kumutomera katono awo ku side. Ngobusungu bungi. Not I don't support that action. Just simanyi, we shall hear what Sandra will say. But there's a reason that's why she did what she did. Abakazi banyiga nakwata emotoka waliwo anyiga anyway katobadde yandikubye emotoka ano yandi okwata emotoka yakuko notegera ntakunyiza okwata emotoka eno ndaba abakazi nga babikola nokwata emotoka najikuba yona no vandalizing anegwawo olaba kati nga kufiye they said ani fiye yakola yakuba emotoka ya catskozine mukama mumuze mirembe mese bontwe Mchala we yakumako emotoka omuliro. Motoka ya mese? Magikuma omuliro. Nera bwali busungu. Oli mchale yasooka. So no. Balina obusungu babijjukira bamaze obikola. Sigena mune nnyo. Okay, kyabadde akoze kibadde kibiddo, kyakoze kibi. Kati omukyala ali eyo ng'alina obusungu. Balina obusungu, abakyala balina obusungu babuterekedde ebbanga. Bakoowu. Agala nayimuka ekiro nakutulira ng'ofuluta n'agamba kalera boono. Nakola Katonda mukolere ki? Okusala ku nsala. Nakulekera Katonda. Mubeere bulungi mweraba. Mubeere bulungi mweraba. Ekyanyiizizza. Abakazi abayita just akagunda abakazi abali mu kuyita people judging who Chezembeki. Yeah, bamwita malaya. And in my mind I'm like, if it was you kuku moving on like ngogezo zadde mu bantu obango wasize mu ndingembe kaze don't judge you double standards mu Africa right abagalo omukazi abere happy basingo mother abere happy. What is wrong with like me remarrying what they never know baba tano mukaga? What is wrong with me remarrying? I need to find love. I need to live a happy life. Bateta mfocho kumusiba wa mutwale mu rehab. Ani dawiza enogena mu rehab. Agende butabika abasajja mutukola bingi bwakwa yo sayini katulaba kamutomedeko ekitundu kanamuddira kuku nagenda mutomera kiramba kuku nagenda takugambe jagenze you trying to care no mukolera kino nakujoga nakumanyira nakwana nakola kino kuku nakomawo nakujoga no sirika for years Kugamba kuku n'ogamba kati kuku ebintu sibyangu but she needs to be somewhere omutamwagaliza komera naye kano katomedde baba nga gundi bayeraga nti yatomedde then she's in a dangerous place. She can't do anything. That is not her, and in front of her children omuntu akukyusa bina anti kati kyekugamba kati kyakyali tetoli kati mulala mulimu singa bakkiriza ne baawukana. That's the best solution. Like okusinga okutuuka kweyo point muve mwebyo bimbulavu simanya abana bitu psychology by the time somebody knocks omanyi kukubeese buli omu ali mentally buli omu alina kamento gundi ngeje bakyogera mu percentage batafu waliwo percentage so you trigger that thing nentabuka ngata been a good person ano sala chikola buli omu alina ngeri gyagiramu obusungu bwe munnange waliwo alina afuna obusungu n'agamba kusinga okukola bana bete speed Dodo boyogeddeko abasajja munne tugenda ntubanyiza ne batandika okuvuga speed n'ogamba honey stop nakugamba jako mutyaba bijjeeko bazze kwogera Weasal batandise wolereza Teta. Mubeere bulungi mweraba tunakwa abakazi ndowooza obalaba bafiira ku omukazi abonya bye. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent
waliwo wanagambye emunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange